Hashim, how are you? I mean Hashim, Bruno's wife. How are you? How are you doing? Thank you for taking care of Bruno. Kati mukwano bampita senga asidi kyabula kutakomba wadda kitambadde nkusaba. Wesonyiwe Sethi ne mama we. We get it, you are a supporting wife, but please tozinangako Vanessa n'omufunisa lubuto mbadde nkusaba lekera woteseze ensonga z'omwana wa Vanessa. Bwoberanga ogezaako nnyo okuprovinga mbu you are a good stepmother agenda ozalire Bruno bannange ba stepmother mwejje mu nsonga z'abaana baffe n'abasajja be twazaalamu abaana. It's none of your fucking pig business. Owulidde okategedde genda omusajja omuzaalire nakulabyeko era mbu nafunyeko screenshot ng'ogamba Vanessa mbu mutule mu meeting tekijja gwengani. Bruno we yagenda okuzina Vanessa waliyo wamusabako yakusabako olukusa bw'obeera ng'oyagala okubeera mu meeting ya Vanessa naye ajja kuleetayo abantu emunduze emmenye ku munduze emmenye mulimu senga asidi kubanga mujja mutwala supidi ngabe mutera mutwala speed after ne mumuyita mawube. This time senga asidi agenda kubeera wonga yosenga ow'ensonga mutegeerere bye munagenda mugamba byonna byonna omukonaringa nenda kubeerawo ndabyeko screen ngamba even if it means lawyers niyo matako bina lawyer kumanyoko lawyer bagenda omuzina baita lawyer yali muleba nga azaala waliyo lawyer bwesasula biru ya edwaliro waliyo lawyer wali nayo banange ba stepmother abefuula nti mufaayo Bruno wali asikinotyo gwe n'okola otyo weesonyiwa ensonga za Bruno ne Vanessa n'omwana waabwe bazeeteesezi. And you are the problem. You are the problem. Wachi mu omwana gwe bagamba mbu omwana mbu yalwadde omusujja tekijja soboka. Let the man be a father. He can be a wife to you after being an actual father. Webale nnyo kumpuliza. Nsigadde bampita senga asidi kyabula kutaakomba omulogo omunanagizi omukadde naye nga ndishuwa ompulidde. Lutalo lwa Vanessa ne Bruno ke lolukyalanda yosenga asidi alemeddeko agamba mbu Hashim ne Bruno ke mbu bali mu relationship. Tetumanyi ekituufu kyekiriwa naye nga ffe tuliwo kubanga tugabatuusaako gonna gatambula. Ekintu Bruno ke kye yawakanyiza n'agamba nti bamuwaayiriza era si bituufu oli mukwano gwe abange. Ekituufu kyekiriwa tulira ono yagamba ki oyawukanye nange twayawukana dda baakuwaso era gye waddukira weewa obuvunanyizibwa bwaffe oba bwange okulabirira omwana kwanze namukuzaalamu actually obuvunanyizibwa obusinga obw'okuntikko siyinza gamba nti bwange oba bubwo gwe ng'omuwala ne mba mmanyi nti nola omwana abya ne DNA abantu babiri so omuntu nasobola olabirira omwana ne Bruno kyakugamba wano nti omuwala Vanessa yajjako ko n'amugamba nti afunye essomero omwana waabwe Saidi gy'alina ossomera naye yalinako emitwalo 3 ko Bruno tekijja kusoboka kunoonya essomero lya bbeeyi ly'osiime nti ya miliyoni 2 kuba oba tolina ssente oyinza kunoonyeza mwana ssomero lya bbeeyi noonya essomero erijja mu bisale by'osobola wano wembuuliza wano Bruno mutuufu oba nedda. Mulimu abakyala abali nange bemmanyi nga baagala nnyo abaana basomere mu masomero ag'ebbeeyi kyandibadde kirungi nnyo omukazi yanoonya essomero lya kabumbi lyokuba nti ye lyasiimye ajja kugambe nti omwana wange asomere mu ssomero lya kabumbi nze ninako emitwalo 5. Wano Bruno mutuufu oba mukyamu kubakugamba nakugamba bw'oba siggwe toyina ssente zisobola kukulowoozesa nti omwana osobola okubeera ng'omusasitininga oba osobola okuafodinga essomero eryo likanza ayinaayinamu nkubuulira ebisaana mutabani wange. Wano Bruno mutuufu oba mukyamu bajalaze bite maatemamu nga soogedde mbuuza abantu mutuufu oba mukyamu tugende mu maaso. Kusumira. I swear this on my kid's life, Briella and Babe. I swear it. I'm not lying. Nemugamba
omuntu w'emitwalo 3 ku milioni 2.5 meya talina right ekesiza mwana somera atina ongambe somera 2.5 oyina kasa oyina right ekesa oyina andindi likaza ina sente okay mazima likantese na wano bya sente oba bya bulungi bwa mwana oyinza okuŋŋamba omukyala ayina essomero lyagala omwana wasomera akugamba gy'aba asomera wadde talina sente yazaze mu positioni nga alina sente naye watya nga akulabanga asubira olina sente sobola okwafoodinga omwana wo osomera mu ssomero eryo Uncle Bruno watya nga Vanessa oba yalowooza oli mugagga osobola okwafoodinga essomero lyakukyuzingira kuba ogambye gw'olina essente taata wano weekubye omusumali ogambye nze nina essente kale naye usanga ine essomero lyegomba omwana wammwe kyabeera asomera era ninakubuulira ze yalina naye mukyama oba nedda tulina sayidi bbiri eya Bruno tugiwulirize neya Vanessa tugiwulirize saagala kwekubira sayidi nesinagulanakumala dda eno keesi singa eno keesi ze nagimala dda naye mbagambe bano bonna abantu bange tukayirimbiri paka walitakagwa waitawo yakubira ku Friday waitawo ennaku 2 Saturday and Sunday Monday ngenola omwana ali ku ssomero taata wange anzaala n'agamba Bruno teweevuga spirit baleke batunuulire balabe kyebakoba ntuuka meya nsirikira mwana ebbanga ddene nga sipostinga safe kubanga buli napostinga nga safe nga baŋŋamba mbu I post safe for likes meya yo embeera ze gye mbaddemu you guys have never had me speak Mbo I post safe for likes. Posting omwana for likes. Nensirika. Nemmale banga ngali amezi mukaga posting amwana. Nakubira kyali wange bayita Dr. Alton. Namugamba Dr. Alton Bruno mugambe seta ina birthday ku ssomero. Ngakata nze kwagamba taata wa kamera. Omubi. Nengamba nja kujja ku birthday yaki? Y'omwana. Nembabuuza biki ebitaliwo. Alton nangamba gula cake ogule n'ebyokunywa. Mumusente wange obutono meya enze nnaku nali of course baali banyonoonera buli kimu nga ne brand endorsement zonna zaggwawo meya nengula akamotoka kaali katono bwe kati era mukatukira abantu abasiga baaseka omwana n'omuwa akamotoka naye nali nsobodde akalimoti neme okutuuka ku birthday ya mwana wange nga sirina kye mugulidde bwe naleeta akamotoka yakajerega ne bakavumaavuma naabo bali takagwa mbunazeeko okuba ebifaananyi ku birthday y'omwana naye mwabaali yali yampita yayamba n'ebifaananyi by'omwana mbipostinge yabiweereza Alton mu postinge ebifaananyi by'omwana nensirika taamu eggwa bweti kubanga litakaga yaweerera omwana loza taamu 2 taamu ziggwa ngamba omukazi oyo emiliyoni emu kitundu si sente nyingi webanga litakagwa gyabeerako condition okulaba omwana wange abireke ngenda sasula omwana wange fees esinzibu kyabugunjufu omuntu yenna ng'oli eyo ne musowagana ne musajja oba ne mukazi wo n'oddukira mufe bannamawulire sawo comment bwe muddukira bannamawulire muba munoonya justice oba munoonya tubayambe tutya kubanza omu ku bo era nange nze omuntu omu abantu baddukira ewange balina ebizibu by'omu maka naye kambuuze history abayimiridde atya omuntu mu mpaayo kapo yonna eraddukidde mu bannamawulire n'efuna justice bweribeerayo etekeyo comment etubuulire kyali kya bugunjufu omuwala oli okudduka ewali talabukagwa awaabire Bruno nti aganye oweerera abaana jjukira ensibuko ya kino kyonna Bruno yagambye tolina kuteesa ssomero nze kandinoonye akkiriza ossomesa naye omuwala olw'okuba agambye nti talina kulonda ssomero omuwala yawuliranga omwana wayinza obutagenda ku ssomero lyayagala yadduka wa buloga litalavukaggwa ye abaanyi bano wembuuliza litalavukaggwa olwo ajja walo esomesa omwana wa Bruno birimu olufeminism oba olufeminist kati ng'olwo liita we yawulira ng'akwatiddwako nnyo ku mbeera eno eyaliwo mbulitakaggwa n'asalawo aweerere omwana wa Bruno ng'ayamba ku Vanessa wano bwe njagala okubuuliza wali mu comment section liita aweerera talinayo bantu ba mu kika kye baavu batalina abeetaga kuyambibwa ekirala lwaki era yaweerera wa Bruno waliwo ajja okuŋŋamba because Bruno is a public figure
wano wenkubulizeera awo yali yepromotinga bulinnya lye branding nga litalavu kaggwa oba that was a charity nti omutima gwamukwatibwako nnyo nayamba ku mukazi munne amuweererera omwana teekawo comment naye ate era owulidde teyakikola bbanga ddene yakikola akaseera katono nnyo ng'awaayo mu kitundu oba mwaka gumu ne bikomaawo naye nga muggulire litunda nti litalavu kaggwa yaweerera abaana oba omwana wa Bruno awaani musobya kati tutegedde nti omuwala Vanessa wa mawulire nnyo era ng'oliyo tikitooka buloga ajja kuddukira ewuwo okategedde kati tutandise okutegeera nti omukazi Bruno gwe yazalamu abaana yettanira nnyo amawulire sitegeera oba agenda kufuna buyambi oba kulabisa biri ebintu bibiri kya bugunjufu nnyo omuntu nga ebintu badde bisobe n'oddukira mu mawulire ebyamaka ebyo by'omukwano teekawo comment twetaaga sayidi kintuufu sayidi kinkyamu teekawo comment era nga byo biwanvu naye nga abantu bo bagamba nti oba oliawo Vanessa ye yali ayagala Bruno ebyaddala naye ate Bruno ye bambi ekintu kyagwawo mulundi gumu ndowooza n'akita n'akivaako abange kikyo Vanessa bamuwasa fena tukimanyi ayina bbaawe gwe bagamba nti oba oliawo yandibadde atuula kakane eyaleka ebisigadde oli alabirira omwana we n'ebyanaaba afunyeewo nze naawe fe wetuli okuba nga tugakola ki gona tugakuwa yongera okuba nga tunuulira ensonga ezigenda mu maaso nino mu ggwanga mu Uganda ye Safina yavudde bambi amaziga ne gamuyitamu nga yeegayirira pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti babasaasire abantu baleke okumanga bamenya obuyumba bwabwe kinaasoboka Banaye Muzeeyi Museveni tutunulemu taata eryo etteeka eryayise tebasobola kumenyesa bantu mayumba tuongeze wakiri ebintu byandirinnye nga seminti we bamwongeddemu 1,000 ng'amafuta we bagongeddemu naye tusobola kugamba muntu azimbye ennyumba y'omuntu oyo atagenda kuzimba kalina fe abamu tuzimba luumuzi 2-3 kwebeezaawo tufune tuteeka abaana endwadde zaafuuka endwadde fe balwadde ba sukaali fe balwadde ba siriimu fe balwadde ba puleesha ogatteko olina okusomesa abaana olina oliisa abaana fe balwadde b'emitima Muzeeyi Museveni tulabemu taata kino kiri mu tunyiga buli omu waali gamubugumye baminisita Magoola bannange gwe twalonda fa abeegundi ab'ebusiro bannange Magoola vaayo obeeko kyoyogera fena twalaba juzi wano twali mu kalulu era kalulu kano abamu bawangula abamu ne bawangulwa mu bantu abawangula muli omukulu Zambali Blasio Mukasa nga member of parliament wa Nansana municipality naye nga womanyi ebintu waliwo gye bituuka simanyi oba yabadde kwoki n'abaako ebyayogedde ebitaasanyusiza bafoot soldier bo bagambye nti bavuddeyo omugambako tebamuvumye naye atereezeemuko kubanga nti gye biraga si bwebityo ebisaanidde okubanga bibeera gwe kisajja gwe Blasio Mukasa nkakasa bulungi nnyo nti omanyi omukulembeze waffe embeera gy'ayitamu era nkakasa bulungi nnyo omanyi biki bye wakola okufuna kaadi eya NUP naye bw'obanga byonna byoyogera nga obyogeza excitement fe tetwagala kumanya excitement yammwe kubanga mwagenda okujja mu NUP ode nga tubalinako ne question mark Blasio Mukasa abantu abasinga bakyagenda maaso n'okwebuuza butya bwafuna kaadi ya NUP so bw'obanga olowooza oluvannyuma lw'okuba nti owangwa nti ogenda kuvaayo okola ebisitatimenti eby'ekitumbaavu olwa excitement omukulembeze waffe nga byabakamu yakatandika okulangirira ebyali bivudde mu kulonda Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nti we reject those fake results nkakasa bulungi nnyo nti omanyi okusoma era post eyo wagiraba so kati bwe ebyokutunula mu kamera n'oba olw'okuba oli ovaako excited mbusimanyi
tugenda kugabana obuyinza ogenda bugabana nani ne jjajjaawo wakati nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okumenyebwa amayumba gaabwe baganda baffe bangi bali mu makomera gw'otandika okutambuza kinnalativu olw'okuba oli excited mbu simanyi tugenda kugabana obuyinza ne gavumenti ebyo wali badde ogera n'obigamba bali eri Bulasio Mukasa Zambaali njagala nkubuulira bannayuganda basinga tebaakusiima naye bakwagala lwakuba nti essaya kati okyayogera okyali kudda oluvuganya okyayogera ebyo ebanyumira naye for the moment kovaayo n'oseerera n'olaga nti gw'ova ku mulamwa bannayuganda mubamanyi bulungi nnyo so kati gwe olw'okuba abadde ku kabaka birthday run olw'okuba oli excited mbu simanyi fetukiriza simanyi mugabana obuyinza era mugenda kulwanira enkola ya federo era buli kitundu kibe nga kikola ki essaawa yakati sibi ebiri mu ddiiro ekyo ekigambo kye bayogedde mbu simanyi ogenda kugabana obuyinza ogenda bugabana naani bwe kibanga mukamaawo President w'ekibiina ekyakuwa kadi okugenda okuwangula obwa parliament amaze emyezi 2 ku nsi ng'aliira ku nsiko ali mu ggwanga erya America agenda maaso na kulwanagana kulaba nga Museveni asalibwako gw'ova eri mbu simanyi mbu simanyi tugenda kugabana obuyinza mwe bisajja mmwe tetwagala mutusinikireko binnyo tetwagala mutwasamire bwebanga gwomu kwabo abaali esente kubanga tukimanyi already waliwo abaali wangula oba MP ku kadi ya NUP nga mwali bafuna sente okuva ewa Museveni so bwobanga gwomu kwabo nga wabadde oli ku mulimu gwakutumwa mbu simanyi mutandiko gamba musimanyi mugirobwe kitegeeza nti bwe kiba kitegeeza oyinza okuba nga gwo omu kwabo abaali esente okutambuza ekinarrative ekigamba musimanyi wabeerewo dialogo kubanga mu dialogo era bajja kubeera bagambe musimanyi mugenda kugabana obuyinza Bulasio Mukasa statement yonna gy'okola gwe manyi ogenda oli ku musaayi gw'abannayuganda kw'ozannyira abattiddwa nga balwanirira enkyukakyuka so tebafudde nga balwanira kulaba nga bagabana obuyinza okitegeera baganda baffe abali mu makomera tebaaliyo lwakuba nti baagala kugabana buyinza na gavumenti eri mu buyinza essaawa yakakati eyabateeka mu kkomera no baagala kulaba nga bamamulako gavumenti wabula so sigabana buyinza nabo baganda baffe baabuzibwawo lwakuba nti baali tebaagala kugabana buyinza wabula baali baagala ggwanga lyabwe gweva eri olw'okuba otunudde mu kamera olw'okuba oli excited mbu simanyi tugenda kugabana obuyinza ng'o Mukasa tetuli bavumi naye bwe mukola statement nga muzikola naye nga temufuddeyo ku bulamu bw'abaana bali mu makomera tetwagala kusiiwuka mpisa Bulasio Mukasa era nze njagala okubuulira abantu tebaakusembe bakyakulina ku question mark era abantu kubakuteeka mu kiti kyekimu ne Kazibwe Bashiri nti saawa yonna wandivayo n'ofuuka Kazibwe Bashiri owookubiri ebigambo byewavayo n'oyogera ng'oli mu lubiri ku kudduka kwa kabaka wandibadde ovaawo n'obyetonda kubanga bannayuganda wakati mu mbeera nga bamenyedde amayumba bonoonye bizinensi zaabwe njagala ompe kiki ekiyinza okubatanula nti katugabana obuyinza abaana bangi bafuuse bamulekwa tebaliiko baabwe gavumenti eri mu buyinza gwejogaba busimanyi mwagala ogaba naye obuyinza be batta abantu abo abantu bangi bafosingiddwa okugenda okukola obuddu mbusimanyi tugenda kugabana obuyinza tugenda kulwanira enkola eya federo weerabire n'okwerabira nti pulezidenti wo mu kampeyini z'abaddemu abadde atambuza nnyo mu message ey'okubeera united kati gwe essaawa yakati ogamba musimanyi federo buganda ebe nga yeefuga yokka na yokka Bulasio Mukasa tetwagala mutuleete mize bwe mbanga mu abagenda maaso ne muli akasente mukalye musirike otherwise bannayuganda mugenda kubateekamu endowooza nti yemmwe bambega bebateeka mu NUP okubega buli kyagolesa na mukyabeera akola bali kubanga wekomedde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga
ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wona wooli wona w'osinzidde tuula butuuzikkalira nywera buli kyeweetaaga okuba ng'omanya tujja kubanga tukiwa sigala naffe tova